Esawa zino Mzee Jemba aliruda kuba ffe tukimanyi okubula kwe kwatandikira wakati Mzee Jemba tabeera mu kibuga muno era namugana n'ekibuga kyesonyiwoddeyo wa mu kyalo olina bye wamufiiriza okumugoba mu kibuga. Kankubulire kino Mzee Jemba yafuna ebintu bingi ng'ali mu kyalo dani wano kimanyi ekyo bantu bangi twalaba bamasola tulabye abateirozi tulabye abazi TV nga bagenda ku nnyumba ye kubanga buli omu abayagala contributing okukyusa ki obulamu bwa Mzee Jemba ne kati wana abantu we bamumitingira mu mabaala kyovola abaana bwe bamukutteko wanatandise kwemola n'abamalaya Mzee Jemba mishoni y'abasajja bana bali ba marketing bwe batekyali kiddako bali bamutwala wali kabozi abaana we betundira nze nkubulira. Thank you so much for subscribing. Oli ku Viki exclusive wamu ne Wonderboy UG. Tubebaza omulimo gwe mukola ogw'okutufollowinga. Twawezezza emitwalo 6 banaye ekintu ky'amaanyi nnyo ku Wonderboy UG. Asonga ate ku Viki exclusive tuwezezza omutwalo mulamba gw'aba subscribers. Akensuso kadde erimwe abakikoze ne mu subscribing and not following anga entakera. Video eno nkusaba ogimpeleka like nga bweri enkola yange ya bulijjo. Era ndoza kati office gwe mulundi ogwokubiri kasita omuntu ne oba tonnamulaba naye kasitola ba board ye ne mabega omanyirawo office mwentudde kamubawe ababuzeeko ate nzije tutandike. So muli mutya baganda baffe abatulaba ku Viki exclusive ne ku Wonderboy UG. Mwebale nnyo okubunyisa emikutu gino n'okusharinga content eri bannammwe mu group mwe mubeera n'osharingirako ne banno okuba nti bavaayo ne balaba information eno kubanga tukakasiza ddala nti tubawa ebigambo ebituufu bye mulina okuwulira ate ebikola amakulu mu bulamu bwabwe. Bawulidde eddoboozi waliwo oli agamba yayogera yani ayogeza kilugumu bampita Calvin Kayanja president w'abankuba kyeyo oyina ky'omugamba. Alright, as usual, proudly sponsored by Biva Organic Natural and Healthy Products. Bakujjanja bakozesa ddagala lya Abotonde basangibwa ku Access Building. Agwo omusajja essanyu mu kisenge ekyo kintu kikulu nnyo kifangako nnyo. So n'olwekyo Dr. Richard Senjobo omusawo omukugu okuva mba Biva yakolera ka wake up call gwe kagezeeko omulundi gumu ojja kubanga otenderezebwa n'okufuuka semakajjudde. So nga naawe omukazi tebakwerabira abakolera ka wake up ka gift organic cream kazigula skin yo neberanga ezebujja kale nawe ka trying ko bwobero osobeddwa nnyo Lubaga road ebabuzabuza nnyo ne kati kasotuka ku nkulungo y'emmengaawo atunula ku luguudo oludde Kampala nga wakava ku mafuta agasooka petrol station eyo ya Shell ekizimbe ekiddakawe bekisookerako ddala ekyakalina ekiyoyote ne terrace akibayita Access Building era ojja kubola bawe ekipande wansawe kiriko Biva Organic Natural and Healthy Products ojja kuba otuuse buterevu. Songa ye Hajati Kalodo akugamba nti musomi wa ddoa asi muntu wabikolwa bya kalogo kalenzi mbakubiriza nnyo business za mu butazi teka mu bijinji bya dogo mbate ne ddagala litwalo teke wali banaye ebintu ebimala ne bizza backfire naye dua kye kintu kale gite bwise sala naye omanyi nti buli muntu Katonda kunsi ya mutondero okubaako kyakola kati oli naye specifically alomba bulombi dduwa akusomera busomezi dduwa nofuna improvement eri ebizibu byo kale asangibwa wakiso mu contacting ku number esimu ejola mu box aka black ndino omukulu bwabogera kino ekitibwa kyeweewa oba ekyakuweebwa tebakuyita mukulu ndine Mr. abera Mr. President His Excellence Calvin Kayanja president w'abamukuba kyeyo. This is my second time okoma mu office ye omulundi ogwasooka bye mwantuma byenzize okubeera ng'obooli awo atutemera first of all Mzee Jemba wamukuba ne Mzee Jemba yajja mu office ate ne baga Calvin Kayanja awanike eddoboozi lwaki Mzee Jemba bwaze mu office akakkanye kyali kitya. So Mzee Jemba yali wano bonna ebyali bitagenze bulungi ku olwo bonna ababiri mu bajja wano ku office ne tutuula ne mbagamba ono musajja mukulu gwe moza mbino ekituufu kyennyini n'akingamba Jemba yennyini n'angamba omukyalo ono si mukyala wange twabadde tu marketinga bu marketinzi ebintu ebimu naye ono si mukyala wange twakoze bukozi ki
video era nemba nenya nnyo nemba gamba Jemba sigwe mwandikoze bwe muti ono musajja ali mu myaka atuzaala toyinza kukwata mukyalo musajja ono n'omuteekako mwana muto nawe ng'okimanyi nti talina ki mukazi ngono okimanyi si mukazi we Jemba mumutunze bubi nenkibannyonnyola ne tutuula na bonna ba YouTuber wano twaliwo bangi bonna abaali mu bino n'abaali kodinga Mzee Jemba nga yambadde pampa byonna bwe babiyita abaana ne baddongolaga Mzee Jemba atulaze biki n'ebirala so byonna netula ne mbagamba bannange tubeereko professional bw'oboza okukola ku muntu interview waliwo ebintu ebikola ki ebiyitira toyinza ate kubikwata okiwane Uganda amawulire amabige gatunda amawulire naye kati Mzee Jemba ne mbagamba Mzee ono mumwesuulidde mulaba era njagala ensi etunule nnyo Mzee Jemba muddemu okutunula oba munaddamu okumulaba abantu wonna era we mbadde ngenda okubuuliza nti oluvannyuma lw'okuva mu ofiisi yo ze interview ezasembayo okulabwa Mzee Jemba apaka n'olunaku olwaliro olina kye wamukola wano bamugana no sigaanangako Jemba mawulire ne namugamba kino ekintu kye bakoze Jemba oluweddemu value okitegeera abaana bakutte ne bakola ki ne bakuzanyisa so ne banyinyonyola byonna bwe byagenda era nenkwata mu nsawo nengamba Jemba nze nkwagaliza nnyo era mba musanyufu bwe botutumuse n'ensi nekukwatirwa ennaku kwebyo byolina ne batandika okukyusa obulamu bwo kwa Mzee musajja munaku ensi gwe yanakuwalira nega kati omusajja ono munaku nnyo tandika okumuzimbira tumuyise bwe tuti so bwe ndabanga ekifaananyi kye kitandise okulabika bwe kityo nvaayo n'okitereeza era Jemba najja wano nengamba ne ku nnyumba yo nkutte trip z'omusenyu 8 waziwamuwa awo wenyini munfo trip z'omusenyu 8 baziwe yi kati yamanyi oba sente aziza mu kukyakala oba azirya naye nze nakwata nenkola ki nemuwa nti trip z'omusenyu 8 yakaka sente ziyiriddwa era omusenyu gukola omulimu gwe guyina okukola okitegedde so mukati okuva ku olwo Mzee Jemba mawulire completely teyaddamu kulabika kyanjawulo kiki wagamba Mzee Jemba ekyamulemesa okudda mu mawulire n'ekyokubiri mu bigambo bye wamugamba tewamulemesa endorsements ze yali atandise ofuna anti kati labayo mwe mutunuulira ndinze okuva lenayogera ku Mzee Jemba nti agenda kugwana n'alaba nga tazeemu mu mawulire kozi nze namugamba Jemba ne mugamba Mzee ekyabaana kye bakoze gwokuvayo kozi Mzee alina omukazi mu kyalo n'abaana bakulu twamulabanga awaswa Emma amulese n'omuleta omukazi omulabye era nze mwennyini enjogera ne bawaswa Emma ne ngamba ke tuvudde wano omukazi ono mumuleete e Kampala Mzee mumulagire mu kifaananyi ekituufu kyalimu ekyi-inspiring si bino bintu byakwe moola n'abantu wano Mzee ezo size grade ze era si bye byamu trending sa bakwata Mzee yali yasoma obulango bwe ku bafu ne bamuteeka ku bijujjulu bya wano okimanyi Mzee oli si mukazi we lwaki omwemooza naye ani yakola ensobi kampani eyali emuwadde endorsement oba abamubalira script abaabala script eno kubanga bw'otunuulira kampani yo yakola ekituufu kuba in details bw'otunuulira kampani eyo gye yali yagenzeemu yakwata nettu ezimbe ku nyumba kye twagalira ddala era Mzee yalina kwambala nga bwe babeera eri bamukuba ebifaananyi na biki saate kumwata akingako muwala olusi yandibaddewo n'abakazi awo ne bamulagako n'abakazi naye ne bw'atandimensioninze kigambo kyandibadde kimala n'ebigambo omukazi bye yayogera ku mulundi ogwo byali bingi yalagira ddala nti bali mu mukwano ne kati kyembuuza mu banoonyeeko bali babiri so toyinza kugamba muntu mu marketinga nga omumanyi nti agenda kubeerawo olubeerera n'otandika ku mu marketinga na bintu bigenda kumwawukanako nkya kubajja kutya okudda mu bigambo bye lwaki Jemba tokyayinza wakumula tolina wamulaba leero Jemba olwaleero bwe bamunoonya ali yekka kati buli omu amubuuza omukazi gwe twakulaba naye aliwa ng'atamulina olwakyakola okuba follower ya commenting anangamba Vicky njagala ombulize Mr President Calvin Kayanja nti yakuba nnyo Jemba mu katambi akamu
wamukuba ebyaddala oluvannyuma lw'okulaba ka video akasaturatinga naye ate bwe wajja wano walikaamu abantu obakuba nnyo nga bali eri bwe bakutuukirira n'obatya. Jemba twatula mu meeting ya saawa 4 akavubo Jemba Mzee yanzaala otegedde alina n'abaana abanzaala oyo Mzee Jemba era bwe twagenda nga tumutwala stupid n'agamba mutabani muzzukulu ntwala mpola nze ndi jjajjaawo ne mugane Mzee nze future mbadde njiraba ng'oli wala ne kati kino kyokoze ne bw'aba minister ne bw'eba state house teyinza kuyita kuba teri ayagala kweyataakingako buseegu okitegeera bukasita oyingira mu byekiseegu expiringa mangu so Mzee namutuuza ne mubuulira ekituufu ne mugamba osobola nnyo okubeera owakabi ne bw'oba toze mu kamera ddaana okuvaayo mu kamera ng'olabika bubi. Essaawa zino Mzee Jemba ali ludda kuba ffe tukimanyi okubula kwe kwatandikira wakabi. Mzee Jemba tabeera mu kibuga muno era namugaba n'ekibuga kyesonyiwa oddeyo wa mu kyalo olina bye wamufiiriza okumugoba mu kibuga. Kankubulire kino Mzee Jemba yafuna ebintu bingi ng'ali mu kyalo ddaani wano kimanyi ekyo bantu bangi twalaba bamasola tulabye abateirozi tulabye abazi TV nga bagenda ku nnyumba ye kubanga buli omu aba ayagala contributing okukyusa ki obulamu bwa Mzee Jemba ne kati wana abantu we bamumitingira mu mabaala kyovola abaana bwe bamukutteko wanatandise kwemola n'abamalaaya Mzee Jemba mission y'abasajja bana baali ba marketing bwe batekyali kiddako baali bamutwala wali kaboozi abaana we beetundira nze nkubuulira era nawe wakolewo marketing kozi bo banoonya ki news omuntu yenna nga amaliridde anoonya news abeera mu malirivu okukuba ekigo mu ngeri yonna ye kyanoonya views naye nga abasajja bano okujjako nti balina kye bacontributinga ku njuye abamuwa kasente akeegasa mukozesa ebyo well kati one Mzee Jemba bamuwaayo ka contribution weewaawo nja kuba musiimu nako nti beebale nnyo naye ate bandi goyinze further ne bongerako olwakino ekyabaawo however much nti Jemba yayitaawo yagwa naye ate bo yabapromotinga kuba bangi kuba ffe twali tetubamanyi okitegeera naye bandivaliwinze nnyo nti wayi abaana bakolerako wano Mzee bamukolerako wano effujjo kozi tekyali kigendererwa kya kampani ne waliwo ffe ng'ab'amakampani wetugambire owayi ebizibu byonna bituukidde ku muntu ono wano however much nti ffe tufunyeemu naye ye ayisaawo katumuvumbe aleme kugwa at least yagwe kafaliso. Mr. President ekibuuzo kiri nti Mzee Jemba yagwa oba tannagwa? Akavidiyo kange akasooka naggamba nti Mzee Jemba ebyo bye bakozesezza abaana ne batuuka n'okulaga obulimaawa ensi yonna n'ebikwatayo n'eyogera byeyagala kwesiba ku bantu ate waliwo yagamba mbu ekyasa omugenzi kwesiba pampa z'abakulu kati Jemba abantu bonna kwe badde bagamba nti Jemba yona asoma ate oli bwakuba akafaananyi nti yabaddeko ne mu kipampa olaba Jemba watuuse okubiganyizibwako ebirowoozo mu bufunze n'aba ng'agudde oba ng'akyayimiridde twagala kyabiramu gwe yamukuba ate nze nkubuulira Jemba yayitaawo Jemba yayitaawo Jemba yagwa bino byowulidde nkubuulira amazima nga bwe nagogera okusooka kuge twatuula wano mu meeting ya saawa ezi babuloga bonna bamaketinga Jemba naye mwennyini ne manager we ne mugamba Mzee nze sirina kyenkulimba manager tewamufiiriza business nze namugamba Mzee ddayo mu kyalo wafuna ebintu bingi ng'oli mu kyalo dani wano e Kampala kuba buli lwobeera wano e Kampala obeera aido baana baagala mawulire lwaki tebakulumba ku njuyo singa Mzee Jemba yasigadde e Kampala ebivulu biggulo lowooza tekyandimuwadde value y'okubanga afuna akasente kati ate nkubuulira kino Jemba ono waliwo ateekateeka okumuleeta ng'omuyimbi abantu bawano Jemba waliwo ateekateeka okumuleeta ng'omuyimbi ng'ayimba style ki omanyi tulina problemu ya wano buli afunamu ettutumu ayagala kuyingira buyimbi okitegedde kati waliwo ayagala okuleetanga Jemba ng'omuyimbi naye Abannayuganda balina mentality tebakyagala kuliibwako kikumi kyabwe Jemba mujja kumutwala mu kivulu abaana bajja okumukuba obucupa nze kubuulira
osengeri yayagala okuleeta Mzee Jemba ng'omwe walose omuntu omu tusiigire ekifaananyi bamaneja abasinga tubamanyi kubuulira naye nga mulaba nnyo ng'alinga ali ku mutimbagano mu ebirooto awali redi nga ka apu aka redi akali kulaganga gulini mu kirooto kati omuntu ono akolera ka apu akamu ka redi agenda kuleeta Jemba ng'omuyembe. Alright, tukyali ku WUG ne Viki exclusive ebiri YouTube channel zebiri kyasinza okukasuka amayengo gazo ewala ddala as usual tu sponsoringibwa Biva Organic abakugamba nti bakujjanjaba bakozesa ddagala lya Abotonde nga basangibwa ku Access Building asonga ne Hajati Kalodo wayo kulombereddwa eyensonga nawe ayagala okufuna obutuuze mu nsendala muli eyo ensi muzibeera mu mbubba naye ebyaddala Hajati Kalodo ajja kulombereddwa ensi eyo gifunemu obutuuze obwenkomeredde bw'obanga oli kugoba ku process eyo anebo batoli mu bigo bako nyizo ku encouraging obutakikola nkale Calvin Kayanja katusiibulire wano batumwerekerereze wano lw'ensonga nti emboozi ze muzimanyi teziggwayo tugenda mufunamu analysis ezigenda okudda ko basiibule kale njagala okubasiibula nga mbagamba abavubuka mukolerera obukadde bwammwe oleme kubanga Mzee Jemba myaka 7 ennyumba ekyali yaki kiswaza nnyo kutuuka mu myaka egyo ng'abantu bakyakusonderawo osula kuba ekituufu kyennyini singa bukeera lunaku lumu okuva lwaziza emyaka 18 ng'okuba bulooka okutuuka mu myaka 3 Bajemba gy'alimu yandibadde yamala dde okwezimbira enju ng'ennyumba nnene waliwo abazizimbye mukono na mukono so bavubuka mukoleredde obukadde bwammwe otuuke ensi kutandika kuyambayamba kukugulira n'angoye nga Jemba ffe tumukirabanga eswaga neffe ng'abalabira edwala tulaba Jemba aswalamu mutandise omulangira wakwasema mwito okulangira tumuulirira abavubuka obutafaanana na Jemba wano okumuleeta mu basponsors b'engoye ne bamwambaza mwali temumuyamba kati mwali mwagala kumuulirira abavubuka otuuka oli okusala n'enviiri akuba ekifaananyi nti ono nze amusaze enviiri kolerera obukadde bwo okitegedde. Alright, thank you so much bamikwano bampita Viki ndoza bwe sikateekako mugamba si ye bampita Viki Genius the songwriter and I'm out Genius Productions I sign out.